sinagenda okufuka n'omusulo nagwesamuliza nga nzina siteredde ebbuba limpita ebbuba linzita eno nfuka mpapa nimwe ebbuba ngenda okudda bambi nga gaya ali mu kesi nga kakazi kange nafuka n'omusulo zipu sagisiba bulungi nesamuliza omusulo mpapa atisti mbalemese mwana inayo already nalina suspect nze nti cowboy banji banga beyagala akasanze ate manyi weakness yako kubanga jjo kasuze kakaba na mazo okufuka mpapa ngeno okujaga yali kakazi kanga kanune emimwa yakakubye French kiss roka ndachiganda kinakwana kanachiganda buno bwayinomo musimanyi kakulira mu kikomera ani akaberawo ne bannako nga banjireka banangirega you brought kati bagenda okulaba tutudde nabo buli kimu nkimanyi no ate mbi basinza tutandika okunyumya emboozi manashiganda abeefuula abakabi bakoma Dubai kasaba batandika okunyumya ku bintu bya traveling batandika okunyumya we went to Dubai omanyi gye bugenda bwe bukoma nze natandika kunyumya Italy. I remember when I was in Switzerland nebugama ono ghetto boy onaveka mucha yaliko ne Switzerland nebugama no say you kano I've been to Paris banange Paris yantama nabulumya buli nakiganda twali awo e Kampala omanyi budongo omanyi obu nakiganda obu befuula musimanyi nti bo bwa kilasi tibogera oluzungu kati butanso okunyumya ku traveling bunyumya ebifufufu ebyekisibu nalumya buli bunakiganda buno bwayinomo when we went to Dubai I remember we at Jumeirah butanso okunyumya agafufufu agets nembugamba bananga hate Dubai au najo Dubai namukubira wakasa country was so hot nentandika okuwana Italy gye butatuuka na yunyumyanga buli kibuga kyenyumyako nga dream yabo jukiro obusinga baba mu visa bukino okutambula bwe buti babusaba bank statement ubera we Kampala bank statement izo nate kuli ku send help me give me some money I deposit on my account then I will give you back the money after they issue me the visa ngambala bano kati no baite bukimanyi nti ghetto boy timudachi nabulaba bwewana nnyo era kali kagambira banange Richie lero nza asula nayo bwanwanire ekiro banange ne bunwane banayiteri kisinga kusanyusanga bunakiganda nga bukulwanire ekiro nga bulaba nzali mu ekituufu nyina okubuleeta ebulayi bwagamba ono cowboy ayina otuleeta ebulaya nembulaba nga bunwanira kana bwe kanwanira nengamba newe naleeta nakiganda anfuukirizike nange nswamidde wano nga bwali bubaza nti kati Richie kamutega akasolo azinaawomere bwali buwoma ne mama nze sina kutandika genda simanyi kweuba kwembase simanyi kano ke kakazi kange nange mbadde njaga kutandika kubeera nako Bulaya eyo losijirina eyo losijirina nenga bwa luzungu akamukasa ba champagne ne banange kasesema katujukira buno bunakiganda bubeera we Kampala yo bwambala nnyo ebicupuli usanga bwambadde ebicupuli bya gundi bya Louis Vuitton ne Gucci ne Balenciaga ne Christian Dior kwa engwe zabo buzisuubula wali egundi na bugabo kati bubeera bwepanka ne bwepankira nnyo ku bantu abatatambula nga nabo tebalina kye bamanyi butambula mu bibinja bubeera nga mukaaga buna bwe butyo kati bwebujja bwe buti mu kirabu bo babuyigiriza ekintu kimu nti kannakiganda akagala okwefuula nti ka kirasi wekalaba omuntu nti okumukangamu nti kaba kalina mukangamu ki champagne kati butuuka bunywa champagne kumbe champagne si a favorite drink yabo era champagne ya bulwaza omusujja abusesemya abuddukanya
kati bunakiganda obwo bwali mu okutegeera nti omuntu alina okusigala ng'ali anywa favorite drink oba ekyokunywa ekimukolera. Kuba waliwo anywa wine nga wine ajja kuddukanya, waliwo anywa champagne nga champagne ajja kuddukanya. Kati bunakiganda obwo kyabulemu okutegeera nti omuntu atambuddeko oba ali exposed alina kusigala ng'anywa ekintu ekyo kyennyini ekifavoring omubiri gwe. Nga bw'olaba kati nze bwe mbanywa sisobola kunywa Jack Daniels kubanga simusobola. Ne sisobola kugamba nti Jack Daniels mwenge mubi. Oba sisobola kunywa whisky mulala yenna kubanga simusobola, ajja kuntamiza nnyo oba adinza okunnumya olubuto. Kati bwe olutuuka ne bumanya nti ono gaye njaga kumulagako mbusemo ndi wakabi nga busaba champagne. Chovola obusanga busesema kalinzo okusesemera mu motoka okasanga ebweru kasesema obusanga bukabe ekiro omwenge gubutamiza ne butandika okubeera emotion ne katandika okujukira boyfriend wako. Oh my god, jukira obumbu babukyali mu heartbreak. Kati bwe bunywamu ne butandika okujukira boyfriend babu ne butandika okukaba ne kajukira ebizibu abumu ne buddukana. Omune bulwalo omusujja ko ulya ku machanga kalwadde omusujja nga gukayisa bubi nenga omusujja gwavudde kukunywa ati kubya kunywa bikatamanyidde nti kade kagala kukakasa. You know, I drink champagne. No kabuza champagne chine kagamba for cousins. Ngamba neba nabo kutambula kulaba. Obu nakiganda obusinga obuli awe Kampala obwefula bu first class. Tebumanyi wadde okukozesa gundi ejiko ne gundi na akambe, a knife and a fork. Era ogenda okubutiga nga katitikana katitika ate okumanya buyina amaalo bunnakiganda obusinga obuli awe Kampala buyina amaalo. Okasanga kakute chicken wings nga kakute n'akambe mukasala chicken wings. Imagine nabutunulira nengamba banangira bekyalo kino nga kakute chicken wing nikati chicken wing okozesa otya akambe era nzi saategana era bali tamanange chicken wings zimpomera zena kwata bukwasi chicken wings natandika kulya nebugambe by the ghetto guy is doing ambulira bungeya mu ghetto guy omulaba bwalya chicken wings nga siza kulisa kambe ngamba buno nakiganda negana amalo gaabo ogenda okatwale Paris abafaransa bakusekerere kati jukira njagala nnyo soup baleta soup nga bw'omanyi ekyabo buno obwefulambu bwa kabi mama loleta soup batwaye tuderi busimanyi waggulu eyo kumpi ne H2O waggulu ekololo baleta soup baletedde womanyi soup baletera ko gundi akagati jeziri restaurant kati ezimu zakyukakyuka ne baba bazikoleranga ffe abaveeno baba bamanyi nti Richie ajja kuwa amatooke atalabika agenda kumala omwezi mulamba so ajja ku missing emmere ye ebulaaya kuba already utuuka n'ogimisinga n'ogamba wayi kangeneko mu restaurant ezawaggulu ngantwalewo kannakiganda nga tusaba soup kakwata akabakuli kannakiganda kakwata akabakuli ka soup ne katandika okuwuuta kati nasooka nenninda nenga kannakiganda ke kalina okusooka okulya ndabe engeri gye kage oba kanakwata ekijiko kalye soup ne kannakiganda kakwata banange soup yakwokya omumwa soup yayokya kannakiganda omwanga kaagala omuwuuta mufo ky'okubuuza bino ebintu nkoze ntya banange nabonabona ne bunnakiganda jukira webuba bugenze Dubai obusinga tebwagala kwebuuza nti obe gundi era obusanga butumye emmere deira ne bagivuga kapiki kati era busigala mu biryeri tekasa kwebuuza nti ribs bazirya batya oba tekasa kumanya nti kati steak bagirya batya bakaleetera supu akamu omanyi ono supu ono gwe bayiwa ku gundi sauce si supu sauce kannakiganda ko kagamba I want to eat steak ne bagireeta ne bakaleetera sauce oyo gwe bayiwako awoomesa emmere tekamuyiwaako ye kaawuuta muwuute banange bino biwooma
nayaga lukagamba na Kiganda o that sauce oyo sauce bakola ki bamuyiwa ku steak no nga tekaina kikamanyine inga kepanga nga kepanga kati munange akamune kakiriza tugende nako kaga alo kamazo kitegeera nti Richie wa Bulaaya tugenze wa English alese problem munanga tugenda kakiriza kangamba Richie kansubire tugenda kunkozesa. Let me hope you are not going to use me. Olabi konjagala ko sex. Nga katunulidde nti fena twali tunyweddemu. Of course nganze nkimanyi nkagala ko sex. Katanso okundayizalaiza. The last katanso okumbulira bulira abasajja bonna bekalinako. The last guy I was with, he used me. Yali bichi nkatunulira. Nekwoge nekeyogera kwa manyi bonna Kiganda nga butamidde obuyina ekyalo. Jukira wo babuluza bwa kilasi nenga kakoma Kampala nekala nko kwegerako. Let me hope you are not going to use me. Let me hope. Ngandi awuntudde nange bwe nywamu ko kawala jika akasembayo. Nena ko abasajja banage bichi the last guy my kata nko kuvuma ex wako. My ex boyfriend is bullshit. What siro bichi ngo muvuma nengambo banka vumireko. Nene ngamba kampulirize ne kakaba muko kakaba na mukawo nenkasirisa please gakali emotional bunna Kiganda obusinga bukaba nga butamidde kuna katika akaba amaziga ne gajja bi makeup ne biroka biyika banange ne kantama ninga ndisa jukira na already nali nyimye atenta midde katika tansokaba amaziga ga yeka bine bigundi kali kasize ko ne bya black kali kanyumye nga tekanatandika kaba kaka makeup yena kamukoze bulungi ne kaloka kakaba amaziga oba tampeko namba bi makeup ne biyika kuno kati bine bya black bino ne byegata no makeup ono woku mubiri kibindi simanyi eyeshadows ne birebera bitinga bina bitobye vanaki ninga umanika katade ko bukowe kadi kaka nko kaba nkajukide ex wako no bekandaiza obukowe ko bwenane butoba ngakona kalinge ekibato manye ekibate ekigudde mu mazzi ninga mabalaka na Kiganda ninga jukira nyimye ninga mbo why let me hope you are not going to be like my ex ninka gamba nedda Reika itesi nkutumiddeko ninka gamba nachi bontunulira boti nkufananiranga exiwo no, that's not what I mean. Nekati mwabasama, you just come here for 2 weeks and you think you are going to be with everyone. Eno wekanvuma wekandaiza kagala mfukamire. Richie ndi proud. Ama Felix, thank you so much for the stars. Nga Kiganda kagala mfukamire. Jukira nakugambe buli proud ne buli mwekyalo kagala nkegayirire no danda ire bichi kati omwanzo omuyaye nengamba banange bichi nkoze ntya nga ndaba kali nzo obutampa kakaba kali emotional katamidde kwa kagenze ne kanywa ebintu bye katajize I'm not feeling well kasesema wings bananga akawala kasesema wings Zenesira banga kuna Kiganda asesema wings. Kasesema wings. Ningambo bakazimize katya. Zenesira banga ko muntu asesema gundi wings. Kasesema wings. Jukira kanywedde gundi ki champagne ngate kamusobola. Kali kabia na bino bigundi bino biwaini bibanywa binamako. Nene ngambo omugezi wano kala kano kalina okusoka ne kanaba Ashaka Kaire, thanks so much for the stars. Hey, ahuno nyime ku mbozi na ne stars bwezi mbanyumeze embozi je yagwera.
akawala kasesema wings lwena soko okutia nengamba panango omuntu yagambizeko kawingi kalamba nga takagaizamu buno obwefuula busita buno obwa kirasi obwefuula obwakabi ekagamba Richie, I'm so sorry, do you have an extra toothbrush? Nekagamba tofaayo toothbrush nina nekasenya yetugenda nga bwe kakaba. I'm so ashamed, I've never done this, I've never vomited. Nekaluka kakaba nengamba omuyaya labika ajja kuba wa kumacha. Omuyaya ajja kuba wa kumacha. Kakabye nkafunidde gundi, of course banyino kafunira box akali katonotono nga kayino obutako butonotono bwe buti nga boxa njukira nga kasolo jamba obulungi kamba nenkawa ne t-shirt ne kebaka nenga kebaka kakaba ningambo omuyaya, you have to be a gentleman. Bijja kuba bya kumacha kazukuka sawa wonganya nga bwekebuza nakuswaziza nnyo nenkagamba tewanswaziza mukwano buli kimu kyabadde poa. I don't know what happened to me, I really don't understand. Oba bye nanywedde bye sitategeera. Engamba nakiganda, you asked for a bottle of champagne wone bamuleeta focus nzigo wasabye era wanywedde. Oh really? Anti we bakabuza champagne kasaba focus nenkagamba munange champagne oba akoze eki bamukuwadde twalidde ne wings then netunywa ne shots oba shots zakaisobe shots zanibanga zakaisobe kati netuloka tutambulirawo nga tulina okuddamu olunaku olulala. Jukira sikonye obudde kasabukeera n'obwongo bukyuka nimanya Richie ensolo kweri ku kizigo ekiro tuba tuli awo by sawa 10 nga katansedde okuba amasimu olwo kateredde katanse okuba amasimu bwe kakukuta naye bino nteebereza buteebereza kalabikano kakubira amasimu nga siwulira kagamba nange nafunye gayo omugagga mujje tumkuule mugenda kunywa biki olukatireddemu nakaleetedde oluwombo emmere gye kamanyira kuba kagamba I feel like eating luwombo biki netutumya takeaway ne baleeta oluwombo naye nteebereza ku experience gye nnina kwagamba simu ge kakuba nga kagenda oyita bannaako nza kabagamba bannange nafunye guy got a nice guys from Europe, he has money nga bumanyi bwewana kayinza okuwa sente zotalina. Everything I order he just says yes. Mbandi awo ngobukolwa buzze bunako buzira bwajira ku board oba board abusula wansi sala ba motoka nendo za board like abusule yo ngamukona kono manyi babugizi bujja babu nalinya boda babu ina ba boda baba sula yo mali awo bukola buzze. But today banange, what do you have? Jukira baye tubawawo n'ebyokunywa wala of course Uganda wala itasabu tabulamu ngeno kwa bugamba is this the only drink you have? Ngamba yes and drink aliwo ngendo kulaba echupa bujinywa bulungi let's just drink tumaliga nywa munko ne bunywa echupa bulungi ne manya kati buno bwa Uganda walaji buno obukazi bwa Uganda walaji nange nkubiro wa boda wange namugamba leta y'emizinga 3 ejja Uganda walaji olete ne chupa za Crest nga 8 ne bunywa Uganda walaji ne buwomerwa bulungi kati ne bungamba tugenda mu kiduula. No, we just going to go simanyi waliwo balabala bubabunja abo kugundi ekololo tugenda wali eriwe tugenda tandika nganze manyi bigenda okugwira tutamide mu nkulu nange nkubidde omuyaye ajja ntaseeko obumu tuyingidde kivaani tuli omwo nabo bukuba omuzi busubwa nejjukira nange nali ntamidde mu awo tuzeemu olunaku lupya sinnazina
ngambo wae tukolechi tugende butudomo bekachusa kano kaba kakachusa oluyimba kakaluku bake a second zinga 3 akankagamba play the video bwagala nyimba za Nigeria ni kano kaba kakazanya koduno kanankagamba kubalema baba bakakuba oluyimba lolema kanankagamba kuba Thames nga busumbuwa bulinzo kulumya omuntu oyina okubanga oli mugumu nnyo okumalako ne buno nkubulira buno obweyito obwa kirasi bulino omugagga navudde bulaya ni musama nebo abadde bunzala wazala wamu nene bugamba I think he just grew up from the ghetto but nendo zagaya alabika akoze akubye ekyeyo bambi kati yakomyewo ne sente ne katukoleki katusanyuke tukirira mu motoka nga bulinzo kulumya omutwe nensibalo nengamba buno buwala kangumikirize hedeke wabo kano we kachusa omuziki kano we kakolache kano we kakunameno kagala kuchusa kana kalala we kagala connectinga ko bluetooth kana kalala we kakubuza banange simu yange yabuguma tebubera na data esimu yange yabugumeti bonna bwa connectinga ko bonna buli kunze buli ku hotspot ya esimu nebuguma namala kwekala kasawo nembugamba banange my phone is ekolachi etanso obuguma Omuwala ngesimu yonene tebuba na data kano beka nga busumbwa kano beka kogera matu kana kakuita simanyoka wechino kana kana beka kutomuzinga banga kanywera kuchupa ne tutuka gundi we try to inogena mukabala twaito akatuka obwebuti akamune kagamba musimanyi kasanzewo guy tekamwagala mutu ino okufuluma kala no nebakagamba bantu tule wadde tumwagala guy no sakwera mu kifo kye kimu no guy abadda nina bakatizi bino binkwatira kowa no munemba gamba uli wabatagala nze njagadde o DJ ali mulungi banange tubeere wano tuwulirize kutubeereko katono tukoleki then we tunamala tuveewo kana bweke ichanga no we cannot leave our friend alone simanyi biki nga tuchusa tugende walala anzikiriza ngambo wae mama Richie sinazina kati nange ngambi wae bantu de kudeta at least mama kanyende mpaka rena zina renjo kukakana tuchusiza tugenze mu bali ndala tutudde bodalinze banange teboyina kisa bunakigando baleta menu kana kiganda kamu ne kagamba for us we only drink bottles ne botandika okusonga ku chupa nensoka nendabe yekinana nengaba nagere chimfuti kala ne kagamba mtikote kanyono byasabye ne kasonga ku chupa ya mitwalo nkaga nengamba mama nyapo akala nako ne katumia echupa nga chupa za njawulo nengamba mama Richie mfudde nge chupa zonazo n'okuzibala abalamu milioni ngezi milioni 2 yokera na intermediate middem nyina okubeera nga ndi gentleman saagala kwerabisa nembibala abalamu nengenda ku world limit nsoke nteke mu calculator ka foreign exchange mbigase mwange nokulaba Richie ndi mu euro 7 buli webunye ayoke kati kumbe nze ndi sad eno bwe kankwata kage nokulaba ndi sad nnyo bana ayoke are you fine kankuba kiss bubbi busobola okusensinga omuntu nti kati alabika ali sad nze nabeererawo sad ngandaba buli mukunkula kati ntamidde naye nga nkyali mu amagezi ngandaba buli mukunkula butudde ku meza bana gaya aludde ekyo kabucha bwakamutuma butumi the guys nikangamba bana you look like you are not here ole ko inebizibu muzenda bikanga ataliwo ebirozo biri wala of course ebirozo byange byali nali neraliikidde ngopo kazi buli mukunkula ngandaba mbandi awo munange ne gundi teyalwayo munange weitanga bakukula talwayo yote bakukula weita alwayo ne muyomba no yomba weita aliwa ngatalabikako
wabanga tewali wakula waita yangu wa neba nange babanga bakukula waita inengeri gya yangu yiriza waita mbali ya unga yatuse da tadewa watadewo gilasi nganze ni muna kuwa already bumbuza banangishe ngambo wae kanywe bia nza kubia nenga mpulira bubi na mpulira omutima gonna mumenyefu jajja wange yali yampise nali naganyo gende wa jajja de bamulaze dda simanyi nade ku TikTok ngamba banange nimbi balabalamu ngakaisete zino singanzi wa jajja nejukirira stirera njagala ozina ngamba banange mbali awo ndoza bukomye ku mwenge kuka kala kagamba but why how can we start drinking without eating and I love the goat's meat here ngamba banange Richie kala kagamba mukagala goat's meat akala semene kagamba bakagala bichi ngabe nasi chabi wulira nganze nantabuse ngasibira kyentegeera ngamba banange omuyaya akoza atya jukira nina peregesi wanga ali awo yatudde bambi tasobola nga tamanyi nakujja empitamu si mugambe kubanga peregesi naye sivudde naye wa bulaya nga tamanyi situation gye empitamu munaye babuleetera ebyokulya bunywako buli awo naye ngambo waye kamale ganywa nafiiriddwa osanga eyo mu maaso naterera twali twakamala waawe essaawa ng'emu kitundu no muzinga tebunanywako wadde half bakanywako nga kota wano tewanyuma it's time simanyi for dwine baliri gye bwagamba bali lyawo waliwo akabaala wekkololo mbwe tulina okudda ningamba naye Richie nve mu mbeera twali bwakanywako kota olongumye ntandise okuguma omutima gugenda gudda omutima ngenda nterera akala ne kagamba mbukati sawa mbuza gende eri mu Baala ndala ate jukira temusa kwetika mwenge kuingira mu Baala ndala kyategeza bugenda kusaba ebintu byebimu tebwagala kutananya nenyamba bana Richie nve mu mbeera bugamba kali akabaala simanya akapyawo akabaala obaba kaitani nkera piderinya naye akabaala kali si Casablanca ukumpi ne Casablanca Red Band ni bayitawo awo mukakona awo waliwo akabaala kali awo kumpi ne gunji eno obubala soko mbulira akabaala akalala kumpi ne Bubbles waliwo akabaala wakalala waliwo kana akabaala ketwagenda nga mukulu okuna Banye n'abakazi kumpi awo oba amezo keeko onakategedde bungamba mezo musimanyi walungi ndabika wenje okwagala bwatandika okuntegeerera mezo yewe kumpi ne catwalk buli kumpi ne catwalk ne mezo buli awo kumpimpi osala busazi nodda ku kano wewo wenyini sirera bila bubalo bombo wala na sisa kana kukasikilonji kati buli awo bubalanga buna buli awo wekuteko kasikilonji ereno wansi kano kali eno wagulungo saze kubo kasikilonji kano kali banange ngatusala jukira ndi munyivu kajukira nze ni musajja muyayi nagambo bangambe weita amuzinga jaffe gituterekere ntanja kujja n'abayayi tukwe tujjo tandikira ngamba biki ndi musama nja kuba neerabisiza nendalaba omusajja nga azayo emizinga gye tusasudde baleeta kyebbiiru bikadi byo bikola Kampala bayiga buli kadi ekola buli kadi yonna jjojja ekola baleeta ebyuma ne babi upgradinga toyina wekwasiza bwe kwasanga bajjayo mobile money bakugamba nti kasasula mobile money bw'obutandika bw'oba osasula bwoti kabaka kuweweeta era bwe nali nsasula nga kampe weeta it's not much
Nakamputeko bwe njukira ntamidde, they are seducing me. They are using me, they are bwana ngo obukazi bukozesa. They were using me, seducing me, and ngabunkula. Ngeno bekankwatako bekati kangamba pani. You like the other place. Mukire kifunja kuchagala. Nalaba weitanga zaye emizinga. Nemulaba weita. Nanjaga mugambo kali jituwe tujiteke mu motoka atisi kwe tunatandikira. Nandaba atwala emizinga jange. Kwanza yali ajiguze. Nanjaga mugamba atisi tujiteke mu motoka. Ningambo wae kansiri keka tumaleka gende era ngenda menyese siri na mani. Ngomanyi omuntu gwe bakuula nga tiwe wabetegekedde wakwanya omuwala omu azina abalala bangi ate oyina gundi gye weetaddemu class nenga kosi nange nalowooza nti akawala nti kala kakafala jukira era sikiru busigala bufala naye bwina experience ey'okuula bo mu kukuula bo babutendeka ayabutendeka okuula nange simumanyi kuba nange naye neefuula sharp naye bwankuula kati munaye nga tugenda okweyo mezo yeyo ebungamba disiri mpya ya class bichi tusana okuba essimu ona ayina bamanyiyo ne batutegekera table ne table tunazo ne busoka ne bukayana mubuka we cannot get a table right now kati ne batandika okukayana awo nganze ni wano nsidise bwetesa nganze nesoza ni munyivu ngamba ne buno bunakiganda oba kati mbudukeko ne mutima gungamba ingeti jabo kukudo inokunzika nguzinyeko kam at least we sasuze munange olunga tugenda nga tutukawo ku mezo twali twakatuka buba bwayogedde daneba MC abawana oba wakayingira bwe tumuba nakamba ne buno bunakiganda kumbe bulaka bwaweereza MC message ani akwata mu internet bunakiganda muve ku internet bulabika bwali bwaweereza da MC message wano wetutulira mu moto wano wetutambulira ndowooza kwa twasala busazi bulaka bwina bwaweereza da MC message nti tujja ne MC bichi tujja kuba twakayingira bwoti ubanja kukolera kasali minobe nantebereza butebereza okusinzira embeera gye yatambula tuwa twakayingira bweti no kulya MC Richie in the building what's up got come here to spend money omuntu tebanana kunetegereza ngana akakuba bwiyengeri gye bukwataganamu ne badijje nga tebujja kulekera wadde ekinusu bana akayingira bwenti nino okulya MC ampanirawo he has come here to spend sibali bichibiro bamwe ba MC be Uganda balina amaloboozi malungi bawaana ne bosigaza sente zagula busawo bwa semiti woba tewagenzeeko mu kyalo wammwe nga wakatuuka oba tokyagezi mala akayingira bwenti mpulira emusampaana no simanyi we need to organize a table kati of course emusaku wanye nga balina okuorganize ngawo table yekiyaye yamangu musajja watu nabona munange nga tebo bajja organizinga nga busaba ekintu kyekimu bera baleeta emizinga nga Richie nkutusa omutima ne bakireeta busabye ebintu byebimu olwo ne bugamba mbu tulina okunywa short mbu twetaaga gundi ecupa ya tekiri endala nengamba baby fere kanywe ku short tamireko osanga naafuna lo nga baleetanga tunywa DJ bakuba omuziki nga nteereramu awo no twalwawo nnyo nga nteerera ziba ziwera munaana ne bugamba mu tulina okugenda mu illusion nti illusion ku Friday emalako ningamba naye omuntu yekyanga akwata omuntu yekyange akola atya ne bugamba mu tulina okugenda sebo mu illusion olwo bwali bunyweddeko oko mungi wala obulala bwalimu ne bugamba mbu tulina okugenda mu illusion ningamba mbu bannange Richie nkutusa omutima ningamba buno bunakiganda ddala ate kati mbadde manyi wano we tugenda okumalirako
nebugamba mutino gena mu illusion. Illusion is not simanyi bichi, it's fun, ate waliyo nenzikiza, butandika okwogerako ebigambo ebisanyusa. Waliyo nenzikiza, it's privacy, kyovula abantu baagala nnyo illusions, tewaliyo mataala nga ga governor, kibichi ku Friday, it's only illusions yokka. Ngamba lwaki tetwavudde waka ne tugendera ddala straight mu illusion. Buwana illusions zaawo boogera ebigambo nga binyiza bunyiza nga njaga kukwatako akamu nkasuna okutu. Nali njagala kukwataka nakiganda akamu nkasuna okutu. Oba nkasikeko earring. Ngamba Richie banaikoze eti. Already nga bwe bumpana wana n'okumpana bambi you are so sweet. You are so sweet. You are really so nice. Buku wana obuku samu mudu jukiro onyeddemu. Dankani nakugamba obeerewo tukiringe ne mama naye wali mu kivulu. Singa wantaasa. Oyo Dankani emiti yana mubuulira ne mugamba nyina weakness y'obukazi okunkuula. Sigalawo ne nangamba simanyi balina pati simanyi y'embozi mukati. Tebunvuze tetutuseko illusions. Tuise mu elevator wona twambuse nga bikintamidde. Intamidde twambuse waggulu. Intamidde ndi munyivu. Nga oli muko twambuse omanyi muyita mu molo. Babagera mu illusions muyita mu akashira molo. Ebiduka bigale. Ungamba we shall come here tomorrow. Bana inagala okuba akakaze mugere kagweri wansi. Twaita kuduka onekaga this is my favorite store tomorrow nja tujja kujja tukole shopping. Ninga mubaka bom gere kagweri wansi. Engamba nange tiyambuka. Akalungi. Kawala kali kalungi. Kaikuba bi makeup byakati ne bikalungi yannyo. Kaina obutako kali kaina amagulu nga malungi nnyo. Kambadde ebigoye byako biba bya laisi ne bibunyumira. Bambala ebigoye sibya beyi ne biba kwegamba bunyumirwa engoye. Kali awo nga bikagira bwe nkuba makafanani nikangamba no. Ngenda kubeerera ddala ewuwo mpaka nti lona ddayo. Ate please Richie totunulira abakazi abalala. Kati nga bwe kamala eno obonyize nga kaina engeri gye kakukakanyamu. No kakana ne sente no banga zedabira ziwaka spinning. No, Richie, you know, tomorrow when I'm I'll go back home and she may be into byange to be fena mpaka rona dayo. Ninga kati ne kan samu mudu kwega buso membera ne bumanya bambi gayi tulaka tumukudde nnyo. Kati ne katoka ne kakusikasika mukoko elio ne kakutereza twambuse ku gundi. Ku illusions. Simanyi mitwale, simanyi etano, tusasudde. Nga tewali tebo zonna bazitwala. Eje nasanga bakyali bange bali eyo. Ningamba bambuddukeko. Omutima ne gungamba Richie buddukeko wano, oyina okubuddukirako ogende eri mu VIP kuba bakyali bange bali bampita. Obeere eyo weesonyiire ddala. Kuyite nga tokyalaba weefule atamidde oli mu kitebe. Ne omutima ne gungamba bakukudde nnyo ssebo oyina okumalako. Oyino kumala kuona olabika wakoma. Muna nga buyita echupa ya tekira nga buddamu butumya n'echupa endala ziri bbiri nga baleeta nga tunywa ino bwembuza kuba kyali bange bwenzija bwembukyeke nga bwembuza nentandika okunyiiga ngenda okukomawo ndaba obukazi bwange bunyumya n'abavubuka abalala ntamiddemu jukira Richie nina ebbuba ndaba omwenge paka boyi bali awo tebavaawo ngama ngamba why consider abantu kule wano ngeno kulawe kangamba kano kalala let me come kale kagende eri ngeno paka boyi bali awo paka boyi banyirira basaze obugundi obuno obulevu buno bujira ddala ino mpaka ino nenga sikachano balina bu side ban paka boyi bali awo Mtima gunga ngaka mukwana. Yokula balinga abagala kakazi kange. Yokula buli obulala bugenzi. Tusigaddewo nga babiri ne kala akalala. Kala we kangumya. Don't worry, she's coming back. Mtima ne gwesikamu. Nga wena was suspecting. Yokula
paine ngijibe kwatakala this is my friend simanyi bichi ngo manyi oluzungu lwabo bwe nagambi ngirawo ngendo kulaba ndokula kabo nti we need to go with him tugenda kumalako naye ha kakirabu akasembayo buli omwaka manyi kakirabu akasembayo buli omwaka manyi no we need to go with him he's my friend I cannot leave him remember zekyuse mbute balina kuleka mukwano gwabwe n'omuvubuka nenda bo muvubuka alabika ayagala kuzina mukazi wange omupya kale wajete yali wange ne zabadde naye omukazi yali badde n'ekisa nakiganda n'akimanya nti Richie was there nino kulaba cowboy ali awo tutudde mu motoka ayina engeri gye yakukutiriza gundi batuvuga no batutwala Casablanca mbagamba tutule wane wa muzeyi wane bweru mbwa we need to go simanyeri mu kayumba kulaba bakukuta bakukuta ngendo okufuka banange just nagenda okufuka n'omusulo nagwesamuliza nganzi nasiteredde ebubali mpita ebubali linzita eno mfuka mpapa nimwe buba ngendo okudabambi nga gaya ali mukesi nga kakazi kange nafuka n'omusulo zipu sagisiba bulungi nesamuliza omusulo mpapa ati mbale mese wana ina already already nalina suspecting nti cowboy bandi banga beyagala akasanze ate manyi weakness yako kubanga joka asuze kakaba na mazo kufuka mpapa ngeno kuchaga yali kakazi kanga kanune memwa yakakubye French kiss Richie nenzikirira nenaku yange nengena nentula wali wa muzeyi webwerwa waliwe batule bwetu nenaku yange bwekajja bwekagezako okunnyola it's not what you saw nasina mani mpeddemu amaani nzenna sirina kyakola amaani gampedde ngezezaako okusikasika ebikazi ebirandala byonna bibi ngezaako ntamidde bubali nnuma obusungu bunnuma ngezaako okusikasika ekikazi ati lisingamba ebikazi tebinjagala ntamidde nnyo emisuwa gyeze ndabika bubi obudde butandise okkeera ensi entamye bankudde negamba bannange nentuulawo omuzeeyi bwangamba are you fine ng'ebyaddala siri fine Nyayo munanga bomanyi omusajja asigazaamu kagundi kasensi akategeera ningamba omugezi kwata board of fulumi na fuluma ne babounce bonna bandaba buli omwanko atibwe ekisa bandabe bonna na spendinze ebiyayo ebinsekerera twa ebiyayo biba byatulabyera byeddeyo mu Baala neninya boda yange ningamba Richie wesonyiwe bannakiganda oboneredde bwento no munange bwinabonekera nenva ku bannakiganda bannakiganda ningamba waayi lekambalekera abasamaava abalala era nange kati wenajjanga mu Baala nga ndaba abasamaava abalala bwakoma nawo the next day nabusanga I'm so sorry twakunoonyezanga tetukulaba kuba nadduka ekituufu nadduka nabalekayo kagezaako okwogera nange nga kidira kinze nenziruka munange kaddamu kansanga nga omutima gwagumye nakizudde nagudde mu loss baby ferali bankudde nkomawo nenywera akaguni kange ndoza nga buli obulabe bugamba yagwamu nga bwekajja bwekagezaako okumbuzaako I'm sorry banange twakunoonyeza twadde tweraliikiridde oba banange wabadde wabuliddewa ayoke banange twakunoonyeza tukyukira you are drug nga njagala kakube ekikonde nali njagala kakube nga nkawulako na kesi nsasi duka kazi kalungi kesi nsasi nsootu nnyo banange we looked for you all over gatituku ngambo wayi zikiwesonyiwe wesonyiwe bunnakiganda munange wesonyiwe bannakiganda lindirira tiketi yo maama oddeyo ekyaddondo
munange kati omutima gwa kaluba era nembinyumizako kyali wange nangamba ono munange usanga na kiganda omugamba ngenda gula omwenge ndimusama onompaako oba tompeeko. Fred Zink nkutumidde dogamba otya Fred Zink, how are you doing international manager? Munange baba yewe nabanyumizaako ne bandaba nga nze abadde fala naye nga saali fala just nagwa mu bantu abayaayi wana ye ayinza okuba holiday. So embeera bwetu bwe yali nina experience nyingi nyeza abanakiganda naye ku luno nali manyi nababuuka naye bakuseducinga ne bakuyuzinga nga tomanyi. So ekikulu kiri nti bw'oba wakatuuka ekyaddondo sooka ogenda omaliriza ebintu byonna byoyagala okukola, genda olabe famire yo obakola ebyowakola, otherwise ojja kugwa mu miyaayo. Oli angambye ate Kasiru yali anjagala ate kati eyo bagenda okubinkola nga sina meetinga na Kasiru yali anjagala, Kasiru anjagala nnyo. Eyo bagenda okubinkola nga siri na Kasiru naye nga Kasiru sinnamusinkana. Saalya nali nsobola okulya wano afterwards ninzi sirya makombo owulidde, but nali nsobola okulya nesirya makombo kubanga akakomawo no nga obumanyi obukazi nga ndoza kankwatibwa ekisa. Era munange bwe natandika okukozesa method yoli nga method yoli ekola bulungi okitegete nga method yoli ekola bulungi. Nze kasita ngende Uganda soka kubuuza ompaako nedda before I spend my money. Goli mutuufu nkuwagira ngamba wayi munange tondaba ng'omuyayi era kyali wange yangamba omugamba munange sagala nnyo kumalira budde buli omu ayagala kwavinga faani tolowooza nti no munange nkututenga malaya nayo nompaako oba tompeeko ngamba munange oli muyayi oyogera bubi, you don't respect women nga gamba munange ojja kunsonyiwa. Mu bufunze you were dumped in Kyaddondo bed. Yes munange nembivaako nengamba lekigenda weekolere tour. Of course abampaako bampaako nga beeyagalidde naawe zise kimpi nga asiisise kimpi gyali Ekyaddondo sekimpi gyali twamulekayo naye akyalina byamaliriza alabika azimba. Oyangambye you were gentleman. Diana Mutoni, how are you doing? Ogambuti. Yes, I was a gentleman somehow. Nenchita, ate gwe wali oyagala omukazi nkwate mukwate. Nomanyi okuzuuka nga bagambye nti omukazi wamukutte. Nze siriisa lubodde. Obadde bankuula sinze gwe basoose okuula. Sky Soldier, how are you doing, my brother Sky Soldier? Bobby Yang ali bichi mumuchekingako. Actually me Rachel, before we go tusooka kulya kati ne bwonkula kati kante ku masimu mpulire wano ku bantu nabo bayinza okuba balina ku experience sinze gwe basoose okuula era ekyo si kipya nawe bajja kukukuula okakasenti abaye bakyakuula bakukuulira nno ddala nno gw'ozannya n'okuzannya n'essimu n'ogitunda oba n'ogirekayo. Richie, you look so good. Greetings from Ghana. Hey, Yakub. How are you doing? You're from Ghana. Diana Mutton, secretary, how are you doing? Ogambo Tiam. Be mweleze ku stars bannange. So ketulumye kuba. Yade no mumpadde ku stars. Mbadde muludde okuwezeza ku stars n'engamba yeye. We need stars. Kuba ku simu eyo
Ate buli organic don't have those. Make me happy, I make you happy. Deal when it comes to women. N'abasajja nno bakula. Era olinza okubeera unaakakazi nga sente z'oka wakazi wa musajja. Olinza okubeera unaakakazi nga sente z'oka wakazi wa musajja. Yes? Richie ogamba ki? Ndistede ogamba otya Mr. Sekimpi. Richie nakomawo Australia net guess what? Omulimu manager ne emye. Bakugobye ku mulimu. Bangobye ezo wagola mu gwakasasiro omanya nti obulamu bukomye. Ati naye walwayo nnyo. Bangapi nalwayo nyanda balimba mama yafudde enamalo gama mama yafudde ne magama ne senga yafudde ne bagamba gole ka family lokadda kati gwe tukwagaza ati ne bagamba ki ne bangamba family lokadda yafa kadani ogenda okuyamba tena goyamba tukatugobe